Waliwo ensonga endeese bannange naye nga sinagenda ku nsonga eyo ensonga endeese kipayopayo kansooka babuuzaako mwasibye mutya mwasuze mutya akabuliriro nga nyina gye mbadde eyo mu bizibuzibu naye ng'era sinajogera nsaba okutwala okwebaza kwange eri abo bonna abambeereddewo mu mbeera yonna ntwale n'okusaba essaala abo bonna abansabira Katonda abaweemu omutwalo mulamba mu bye baasaba buli omu kye yasaba buli omu kye yansabira Katonda akikubiseemu emitwalo 10 akimuwe naye akimuwe yansabira obulungi yansabira obubi nebaza nnyo bambi abantu abambeererawo besijja kwogera mannya nga tekijja bakola bulungi n'obutadisclosinga abenja okwogera amannya omukyala generali full figure jena atali wa uniform so nyabo presidential advisor nkwebaza nnyo webalire ddala abanange mwampola ebbanja kuyambagana bbanja sanga lulibo olwo obulamu bwe buba bukyaliwo ennyumba yammwe bweriba etonnya nange ndijja nenteekako ekibatu ne tuzibikira ewatonya owekitiibwa franka owekitiibwa district kadhi ensonga zino kwe zeetoolooledde sebu owekitiibwa district kadhi Kigozi Sheikh Kigozi webale nnyo webalire ddala omukulu omusomi w'edduwa Nasana Sheikh Umar mwebale nnyo bannaayo okufiisa obudde bwammwe ne mujja ne mwetala ne muva ku mirimo kansona habwe webale nnyo webalire ddala owekitiibwa Haji Yusuf Supermania webale nnyo webalire ddala bannange mwenna buli omu bitiibye bangamba ku Sevaniziya yatuuka ngeno ku polisi yaliwa ne bakuba essimu ayite ziriko n'agenda kweno oteekane bawa ajati kuruthumu bawa kuruthumu namwewunya n'omwewunya ssebo naye yatagala nga anoonya eri pulezidenti w'abatikitooka Frank Abaho chairman Tim Kawumbi ssebo nkwebaza nnyo webalire ddala wateekamu amaanyi go wajja President w'abankuba kyeyo omukulu Calvin Kayanja sebu naye waluma n'ogwengulu nkwebaza sebo mbebaliza ddala mwenna bannange mwenna abambeererawo abantu ab'enjawulo abantu baagala okumanya ekyali kyankwasa in brief nja kyogerako naye nga si ensonga endeese nayiirawo Seka Kigozi omubiri mumanyi bulungi baamuwa wa district kadhi nga bwe mukimanyi ebintu ebyo bibeeramu entalo ayina abamukuba abamulwanyisa ayina omukolo agenda sinkana president bamutikire mu bujjuvu kali bamukuba eno bamukuba eri ne muyirawo omubiri bambi nga nze ndaba mutuufu by'okumuswaza mu maka ge tebyetaagisa kali gwe musango gwe nazza ate olina agamba bw'ate nze namuliyimirira bamusibe naye ayina okutunda buli kake alabe nga nange banteekako at least ku mpingo atunde buli kike ŋŋendeko eruzira ebintu ebyali byetooloolera tewaaliwo kirala wabula bwe nvuddeyo nga maze okwebaza abo ensonga esinga obukulu nsanze ensonga ku table nsanze ensonga mu WhatsApp zange nga bazimpeereza nsanze ensonga ku social media nga bwe mumanyi nti ne musajja mwerufu ndi musajja muntu mulamu nze musajja asinga obuntu bulamu obwerufu n'obukwata mpola mu nsonga nga nkolagana ne bakama bange waliwo omuntu eyajja n'afuuka mukama wange mu bizinesi ez'enjawulo omukyala ali ku social media kuno agamba bino ne ku Polo TV kindagaano ayogera bingi nze nate sikiwadde nnyo budde kubanga omukyala oyo Madamu Goreti tumanyiganye naye namuwaako advice ne mugamba Madamu Goreti mbadde nsaba ogendeko mu kooti osanga kooti enaakunnyonnyola nze nemereddwa okunnyonnyola looya waalemereddwa okunnyonnyola ba YouTube be yaddukiramu bamunnyonnyola ne balemererwa mikwano gye bamunnyonnyodde be yali akozesa ne balemererwa ne mwawa advice agendeko mu kooti nekiggwa naye ekindeese omukyala mpulira ayogera nnyo ku bantu abakulu kuba nawuliddemu ng'owekitiibwa Gashumba ne mpuliramu nannyini ttaka Alisoni ne mpuliramu chairman bye simanyi wa gye biva kwe kujja in protection of those people omukyala oyo yakolagana nange mu bwa GodFather nga nze era wendi era ettaka alimanyi weeriri anti kaduuka alimanyi yalirabako yajjako okuligula ne tuligaanira
nga waliwo abamulesa ga GodFather ayina entalo n'omuntu ayinza obbaguza ettaka eryo okitegeera n'eŋŋaano dimuwa waliwo abakulu bali ku media kuba bayita bamasaaba nabo bamanye ettaka eryo kweriri era bajjako nabo baligule n'eŋŋaano okulibawa omukyala ettaka yalituukako alimanyi naye omukyala si mulambulukufu mu nkola ye si mulambulukufu mumubuuze ti GodFather bw'aba womwemulugunyako mu bigambo byoyogera ng'olabika olina looya ayina looya ye bamuyita Sam lwakaba yamu advising ndowooza baafunamu okuka obutakkaanya naye ndowooza baabutereeza kati buli looya we mumubuuze omuntu ayina looya lwaki justice oyagala gifunirako social media lwaki to instructing lawyer ona agenda mu court n'aloopa GodFather bwe kibanga ddala GodFather mukyamu mumubuuze ekibuuzo ekyo ekyokubiri mumubuuze wagendako ku ttaka eryo nga GodFather takutwalangayo ne weetwala ne wa chairman n'otwalayo n'omuntu mbuno gw'okwasiza ebibyo chairman n'akugoba ntakumanyi genda oleete endagaano oleete n'omuntu gwe watuma akugulira ettaka eryo ekyakubiri ekyokusatu mumubuuze endagaano looya gye yakuwa GodFather gye baakuwa erimukko ku bbanja erya miliyoni 6 olimanyiiko oba tolimanyiiko mumubuuze ebibuuzo ebyo nti era bw'oba olimanyiiko kuba mweriri lwaki tolyogerako era bw'oba tolimanyiiko looyawo akuweereza ati endagaano erimu ebbanja n'otalimanyaako ebibuuzo ebyo mubimubuuze ekyokuna mumumbuulize GodFather ebbanga lye wakolagana naye n'omukwasa emirimu gyo gyonna egiri mu Kampala supervising apartment ze wali ogenda ositula home country home yo gy'ositula n'ogamba akunoonyeza ekifo ky'okuzimbamu loogi ekya layisi ng'ate kiri kumpi ne town kye namunoonyeza ne muwa biki byonna wali omusasuddeko yadde ennusu 10 ekyokukolera emirimu egyo wali omusasuddeko yadde 10 mumubuuze ekyokulala kye njagala mumubuuze GodFather ayinako message zo ng'omugamba abeeko abantu bakunoonyezaayo abeesimbu nga ye besijja kwogera bannange mukyalo oyo yali agala kunkozeseza ku bwereere amala ntega akalippo mbeeko ekitimba mwengwa nzigweyo omukyalo oyo mukyala Goreti mumanyi bulungi tuzze tukolagana yajja gyendi nga bizibu birala bye bimuleese era waliwo abantu mumubuuze yankubiranga yakubanga buli kiro ebiseera byonna mpaka budde ku kyanga teyeebaka akuba akaaba era olumu yakubanga nga nyina bendi nabo ku WhatsApp ne mugattako nabo era weebali bamumanyi bulungi okitegeera kubanga bo tebavangayo kunkomplainingako yadde naaka ye yakomplaininga kubanga alemereddwa okunfera nga ye bwe yali asuubira omukyalo oyo ebyamuleeta byali birala era audio ze ne video ze nga nkubira nga akaaba asikunkubira wabula yamperezanga zi video nga akaaba nga akola biki byonna abimanyi naye we namuyamba n'asiima enkola yange era najja ne mukwano gwo mu Jamaica wano mu Uganda ku issues zezimu omukyala bw'aba agamba nti tamanyi mu nkola yange eyo y'ettaka nze namukubira akalango ye n'agula ettaka mbadde mbasaba mumumbuulize era nga bw'agamba nti yankola simanya simukoleranga kintu kyonna mumumbuulize GodFather olunaku lwagenda mu district y'Engora nga banoonya kitaawo we yaziikibwa gwe yali tomanyi na kumanya waji yaziikibwa nga n'okumanya tebakumanyiyo nga n'omuntu gwe tutambuliddeko ali mu myaka 35 yakoma okugendayo nga wa myaka 10 taneetajjukirayo yali anoonyeeyo ki ku ntaana eyo mwali munoonya yaki entaana ya kitaawo mulimeko ofukamire omubuuzeeko na biki mwali munoonyeeyo ki gwe mubuuze ye bw'aba agamba nti oli mukwano gwe yalina obuzibu ababuulire kye yali anona ku ntaana yaki kubanze namuyamba ku buzibu ne ntuuka n'okumuwa confidential people abange abali confidential abange omukyalo oyo mumubuuze bwe wabeeranga wano GodFather amuwaako ku ssente ez'abayinginiya be yagendanga nabo ku sayiti
byonna nze nabisasula nga nze nyine essuubi ntajja kumpa kuba namujja wala ate Kampala talina bamanyiyo ebintu ebyo n'ebiriwa tewali wa Luganda lwabimanyi era abaali babimanyi byebo beyeegobako baani bonna nange nga mwedi kakati obuzibu bw'omukyalo oyo jangu wano mbuti please mara nyini bizemu mwe mubuti eno mu garden obuzibu bw'omukyalo oyo alina abantu beyanzijako beyakwatagana nabo nze nga simanyi kuba ayita nnyo emabega waati abantu abo bwakwatagana nabo ne bamutamya buli omu nga bo bamaze okukibala nti Kampala tayinaawo muntu we ate n'abantu baabo mu kyalo bayawukana bubi yabawa ssente nnyingi nnyo babeeko bye bamukolera n'abazirya Kampala baagaana okufaayo ku bintu bye ate n'abalala abalinga abandifuddeyo state gye balimu tetujja kugenda wali confidential ne bamubala nti bwe tumujjako ebintu bino n'atadda kubanga she's a British citizen ne tubaako embeera yonna tuba tubitwala ye kyatamanyira kyatalaba okitegeera kubanga ye ne looya we baatuuka ekiseera nga tebali ni good terms bubi nnyo nga achuzinga looya obubbi n'obufere era ezo recordings yazimperezaako wano kuba ye buli kyoyogera naye agenda akisharinga na buli muntu ye n'omuzimbi gwe yafuna baatabuka omuzimbi owuwe gwe bava ku kyalo omuzimbi nze nga simanyi bigenda mu maaso omuzimbi ampeereza recording eno kanji balage wano omuzimbi ampeereza recording eno kali engineer wampereza message eyo ne muwakanya ne muganda wange sigobanga ku site nebyo kugoba sibimanyiiko omukyala gweti yangamba ploti gundi eyimiridde mu site nenzikiriza era mbadde simaye bifaayo nangamba GodFather tolimba mwagamba ploti eyimiriddemu goli ku site kuba ne engineer wo yaliko n'abaana be kyenazuula nti kyali kituufu kati iye nga bwe yampita emabega n'akolagana ne engineers gye saamanya bwe alinga ayagala okukoma wanneetondere yampeereza amaloboozi ga engineer oyo nga njogerera bubi nnyo era mumubuuze oba yakikolako nenkizuula problem weyava problem yali awo otegeera bulungi kaakati ebintu ebimu kyagala nnyo tubigendemu tugende eno tugende eri nze ne mwesalako ne tusigala nga tulina ekintu eki poloti ye ajje muwe poloti ye asasule ebbanja era bw'oba owuliriza odi eno akkiriza nti ebbanja alimanyi era ajje mulage poloti organizing malirize wano tugende ku ttaka eryo olindage njagala kumanya ettaka eryo bweriri njagala kumanya where the land is ne Alison muwe balansi ze yali ansaba sente ze yali ansaba yes ngulira olunaku lw'oliswe tusensikane ku ttaka enkalagi just let me know the date when you are available. kali message yagimpeereza nga kyamani amaze mugoba ku ttaka namugamba nti genda oleete omuntu gwe watuma okugulira mujje n'endagaano ze kwesobola okukumanyira kuba bino ebirala sikumanyi kakati mutwala ku ttaka
nemo mubuuze wasasula balance oyo gwogamba gwomanyi go wali weyama wakwatako sente noziwa mukulu Alison yawo nze nakwata sente nemuwa nensasula Alison ng'omukyala aganye ye ng'omukyala ayagala kumpisa ku ffu ekigendererwa kye ng'ayagala kumpisa ku ffu kye yali aŋŋamba mufunireyo bali abantu omuntu omwesigwa nganze mu mbeera gye sijja kwogeramu naye nga ye ayagala nze nviiremu bwereere era endagaano eno yeeno tugiwandiika ku lupapula luno lwa foolscap nga twewala omuntu okugiprintinga out n'agikolamu nga original kuba bw'oyigira ku lupapula lwa F4 oba F3 eraga layinizi zino ez'empapula so omukyalo oyo sijja kugenda nnyo wala naye namuwa advise agendeko mu kooti ekirungi alina looya naye ate simanyi lwaki mifo ky'oku instructinga looya wagende mu kooti ate ye yasazeewo okugenda ku social media kunoonya bwenkanya sijja kusukkawo awo ebirala biri confidential nnyo kunze naye sijja kubyogera okujjako ekinaba kyetaagisiza okuleeta proof ezo nyinza okuwalirizibwa okuzireeta mubeere bulungi naye by the way kyenja okusembyayo ba antikaduuka n'abo bamasaaba bababuulire ebintu ebyo kuba baagezaako bimanya bajjako okugula poloti eyo bababuulire ku bintu ebyo babimanyiiko poloti weeri amanyi ne weeri yatuukawo naye tayagala kunsasula abantu abasigadde yabagoba babanja naye nze nagaana okunyiiga bumulekere ebbanja eryo nagaana byonna bye mukoledde tansasula nga mubanja poloti kennyini tugibanja yampereza sente mu Okitoba mpaka Novemba nenzitereka nengena nengula ate ye yaŋŋamba nyina amaloboozi ge gano nga ŋŋamba mu poloti yali ya $15,000 muze ne muguza $17,000 bwe mba nakulyako $2,000 mu Uganda ya leero kuba musango nnyo tomanyi musanze ku social media ekikuleese sigula poloti ojidde mu bizibu birala n'ogamba nenkunnyonnyola ebyettaka n'okkiriza n'ongulako nesibulankanya nti oba tompanga ku ssente oba sikumanyi oba wampola oba biki nengula neno nenya $2,000,000 ogenda kunsanga wanga ne maama wo kennyini gwe waziweereza mu kyalo talina kyakulaga nti kyekino mubeere bulungi